bw'otuuka mu ggombolola y'enkozi n'otambulako ku makubo ag'enjawulo oyinza okwewuunya buti abantu b'eno bwe batambulamu n'okukola emirimu gyabwe anti amakubo gonna gajjudde empompogoma, ebidiba by'amazzi n'ebisooto ebitagambika. Entabwe eva ku mmotoka ezitambuza omusenyu ezimanyiddwa nga Sinotrak okwonoona amakubo gonna nga n'abasinze okukosebwa be batuuze b'ennabyewanga omusenyu we gukuŋŋaanira okuva mu Lwera. Sinotrak ez'omusenyu ze zirese obuzibu ze zitumenjedde amayumba owulidde zijula kutusengula wano. Sinotrak zisomba omusenyu ze zirese ekyo ze zaasize ennyumba zino. Inyumba eri yabise ene yabise eri yabise mbu kati n'abaana baabwe babakuuma butiribiri olw'emmotoka ezeetawula buli kiseera. Tulina abaana abato baavula oluusi olina emirimu gy'okola weekanga omwana agenze mu kkubo ate ng'ebimotoka we biyita bwe buba budde bwa nkuba naffe ffennyini okutambula okugenda okima ebintu oyita mu bisooto ebyo ate n'obw'omusana enfuufu bikusamuliza enfuufu yonna n'obulwa. Ng'oggyeko abatuuze baabatwala eggombolola bagamba nti baasoberwa dda ekyokukola ng'okusinziira ku ssentebe w'eggombolola y'enkozi Francis Bbuye akkaatiriza nti eggombolola eno erina ekyobugagga kimu kyokka gwe musenyu nga mwesobola okujja ssente ng'esolooza omusolo. Emabegako eri waliwo abasajja bano aba HK basimanga omusenyu bakyayina abo twakolagananga nabo mu buli mbeera yonna nga bayamba institution zonna bayamba abantu sekinnomu mu ggombolola eno. Kaakati ono agamba nti oluvannyuma lw'ekitongole kinnema okugumbulula kampuni ezaali zisima omusenyu mu kitundu kyabwe kyaleetawo okusoomooza kw'amaanyi eri eggombolola anti ensimbi ze baali bafuna mu musolo zaakendeera nga kino kyaviirako n'entambula y'emirimu okugootaana. Mbu bakolagana n'ennema ne balwanyisa abasajja abo kampuni ezo ezaali ziyamba abantu bo ne badda mu kusima omusenyu. Ssentebe agamba nti oluvannyuma lw'okugobayo kampuni ezaaliyo baateekayo abantu ye baayisa abanene balumiriza nti omusenyu basimanga bwe baagala nga tebeefiirayo yadde okuyisa tulakita mu luguudo ate nga be bazoonoona. Tebalina kye bayamba, enguudo zonna zaafa, tebawa musolo. Luli twakwatanga n'abakyayina abo enguudo ne batuyambako ne batuwa amafuta. Tebakyayina kugaba embeera yonna era n'eggombolola yaffe eno kyova olaba nti standinze eri awo tekyamuvinga kubanga tetukyalina bapatanazi batukola ki batuyamba bo tebeetaaga kumanya basima busenyu musenyu nga bagenda bakolamu bukozi ssente. Waliwo ebizimbe ebirabiddwako nga byakoma mu musingi anti abaali babayambako baagobwa mu mulimu gw'okusima omusenyu nga kaakano abaliyo tebalina kye bayambye eggombolola. Ebizimbe byonna senga byaggwadda bino byonna senga byaggwadda senga tukirina abakyayina ba HK. Kati agamba nti we bituuse tagenda kudda mu kwetuulako ng'alaba eggombolola lye liseebengerera ate nga ssente we zirina okuva amanyiiwo. Ngenda kubeera mukambwe nnyo, ngenda kuggala enguudo zonna eziri mu ggombolola ne zimanyi nti ziyisa emmotoka ez'omusenyu kuba buli kiisa asima omusenyu talina kyatuyambye okujjako okujja omusenyu ne batwala bo ne bakola ssente ffe ne tusigala nga tubonaabona. Ab'ebigere tebakyatambula, ab'emmotoka tebakyatambula, entono pikipiki tezikyatambula. Guno si gwe mulundi ogusoose ng'abantu abaliraanye mu bifo ebisimwamu omusenyu beemulugunya ku mmotoka ne ssente ezirina okusoloozebwa nga balowooza nti oboolyawo ebifo byabwe birina enkulaakulana gye bituukako okukira ku birala olw'ekyettunzi ky'omusenyu.